Yo, this is Kansubira nti muli bulungi abagalwa balungi nyo gye musinzira okubanga ate mugyekumira mugibala gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero mu dakiika eno yennyini mbeera Fifijelens Uncle kubanga ate nga kutusaako gwe yakatoyungako ekintu kiri kimu kyokka kyakubanga osubscribinga ku channel yaffe ate nga teweerabira okubanga okeberako ku News Facts Uganda obeere nga ate oyongera okunyumirwa amawulire agakwata ku celebrities bo. Olunaku olwaleero kooti etudde ezzeemu netuula kubanga n'olweggulo yatudde ku misango gy'omukulu Chairman Nyanzi wamu n'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko. Kinajjukira nti ono yawawaabira omusango gwengera asaba obululu buddemu bubalwe era nga bano babadde bavuganya ku ntebe ey'obwa MP wa Kampala Central naye gye biggweredde nga omusango omulamuzi agufumudde gattako n'okubanga asaba omukulu Chairman Nyanzi abeere nga aliyirira omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ensimbi ze zonna zamaze nga avujjirira mu kintu kino ekyokubanga balepuka n'omusango. Ono nno si yasoose okubanga ali mu mbeera bweti. Kinajjukira nti omukulu Peter Sematimba naye yayita mu mbeera y'emu lwakuba nti ye ebye tebyatuuka wala kutuuka kubanga ate bamuliyisa ensimbi naye ng'omusango gwe naye gwagobwa. Mu mawulire amalala ate nga gasanyu y'omukulu gwe tumaze ebbanga nga tunoonya amanyiddwa nga Davie, Selector Davie olunaku olwaleero alabiseeko. Kinajjukira nti ono yabula ennaku z'omwezi nga 12 January era nga ono abadde akuumirwa mu barracks ey'ebbombo ey'amagye wabula ng'ono abadde anoonyezebwa buli omu nga amunoonya abasinga obungi ab'enganda abakono ab'emikwano era nga bangi babadde tebamanyi na wa gye yabuulira ng'abamu balowooza nti oba n'okufa yafa kubanga waliwo ne we baamubikako ku social media naye eky'omukisa omulungi asobodde okubanga ate olunaku olwaleero akomawo nga mulamu bulungi talina buzibu bwonna buli awo. Mu mawulire amalala era nga gefaananyizaako bwe gatyo nga nago gasanyu ye mwana muwala amanyiddwa nga Nikki wa Bobby era nga nono naye yali yabuzibwawo ennaku z'omwezi nga 15 naye alabiseeko olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti ono asuuliddwa wali ku lujja ewa nnyina ewa Kiso naye nga embeera ye si nnungi era addusiddwa mu ddwaliro abadde tasobola kwogera kakubeera okutambula obulungi naye nga kigambibwa nti yakwatibwa nga ava e Nakaseke ng'alina DR forms ez'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ndowooza y'ensonga lwaki baamukwata kumuggyako DR forms ono abadde abuze okumala sabbiti ndowooza 2 wabula olunaku olwaleero naye addiziddwa ewaabwe bwamusudde ewaka ku lujja lwa mama we naye nga atwaliddwa mu ddwaliro. Twongera okubanga ate naye tumusabira embeera edde mu nteeko. Kinajjukira nti ababuze abakyali abakwate bo bakyali bangi ddala. Mu bufu bwe bumu byo ebyava mu kulonda okusinziira ku kakiiko akaddukanya okulonda ebyokulonda akamanyiddwa nga Electoral Commission olunaku olwaleero bavuddeyo bati ne bafulumya alipoota yaabwe eraga biki byennyininyini ebyagenda mu maaso mu kalulu ako naye ekisookera ddala abantu abasinga obungi basinze okubanga beemulugunyako kwe kubanga results zino tebaziraze pa district. Abantu babadde bagamba twagala tulabe ebyava mu kulonda kuno buli district nga bwe kyatambula kyakubiri ku kyo bagenza okugattamu nga still percentage exceeding 100%. Agono nago gakyali luyi eyo. Ebyo nga nabyo tubitadde ku mabbali kyo ekitongole ekimanyiddwa nga Transparency International Uganda nga kino nno kikola kulwanyisa buli bwanguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Kigenze bwe kino ekifulumya lipoota eraga nti Uganda ekwata ekifo kya 142 okubanga ate erya enguzi ate nga mu Africa yonna ekwata ekifo kya 2 okubanga erya enguzi era ng'omukyalo ono amanyiddwa nga John Mary Odoi agamba nti ekyo kiddiridde oluvannyuma lw'okuba nti ssente za COVID-19 zabulankanyizibwa nga n'okutuusa kati tebamanyi mayitire gaazo kebeere alipooti ezikwatako engeri gye zasaasaanamu y'ensonga lwaki Uganda ekwata kati kifo kya 2 mu Africa yonna mu kulya enguzi. Eyo nga tuvuddeyo ye omukyala alabikiddeko mu mawulire olunaku olwaleero ono gw'olabanga musomesa mulambirira naye nga okuva COVID we yagwawo tukimanyi bulungi nti emirimu mingi gyasanyala era ng'omukyala ono abadde omu ku abo abatakola mwana ttu. Ono nno bawannyondo bano bamanerenda bavuddeyo bati ne babeera nga ate basaanyaawo ennyumba ye nga bw'ogiraba bwetyo nga kigambibwa nti yagenda ne yeewolayo ensimbi obukadde bwa Uganda 8 ya around that amount bwezityo nga kigambibwa nti zabadde bamubanja naye oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ffenna tumanyi bulungi bawannyondo tebasiba zikweyawe bati basazeewo ne babeera nga ennyumba bagikakkanya ku ttaka era nga ettaka lino eribaddeko ennyumba eno baagala kulitwala kati nno ye avuddeyo n'alajana ng'asaba mwenna abawulira mumuyambe abeere nga ataasa ennyumba ye. Oyo nga tumutadde ku mabbali y'omukulu amanyiddwa nga
Pastor Mondo olunaku olweggulo twamulabye ng'ataddeko njabala kakokola tondeka nyuma ng'agenda bweru ne audio eyabadde emugobererako nga kiraga nti ali mu buzibu era yeetaaga buyambi naye ekimaze bannayuganda enviri ku mutwe kwe kufulumirako mu bifaananyi olunaku olwaleero nga ali mu kibuga eyo ekyebweru ng'ate alaga n'ekifo waali kwegamba ng'alaga nti ye tali ku dduka n'akamu n'akatono ddala. Kino nno kimaze bannayuganda bangi enviri ku mutwe olw'ensonga abadde basuubira okuba nti yadduse kwekweka tajja nakubanga alabikako ku social media. Ebyo nno nabyo biri luyi eyo. Ate mu mawulire amalala ngera nago si malungi gannaku ye kampuni emanyiddwa nga Mega Royal Mattress eno nno nga ekola mifaliso esangibwa wali ekyambogo yekedde okubanga ate ekwata ennaali mwana tu ekutta omuliro n'esiriira bwe bu omuliro guno gutera nnyo okukwata companies n'obutaletale naye kibadde kirudde okubanga ate kiddamu okubeerawo ko mu Uganda. Twasembayo okulaba omuliro gwefaananyizaako bwe guti wali ku kasozi k'abayivu e Makerere ekizimbe ekyo bwe kyajja ekya main building bwe kyakwata omuliro ate si gumu n'enkeera ne kiddamu kwegala ne kiddamu ne kitinta butinsi. Kakati omuliro guno guzzeemu bwe gutyo ne gulabirako wano mu bakozi b'emifaliso wano ekyambogo era ng'abangungu balabiddwako nga basitulayo emifaliso okugezaako okubanga oba bagitaasa muliro oba okugezaako okubanga nga womanyi nti awagwa akavuyo oluusi wabaawo omukisa gw'omulala. Anyways ebyo nabyo bibadde luyi eyo. Kakati olunaku olweggulo nakubadde ku story ya mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi n'omugagga amanyiddwa nga Luwasa agali mu nkubo gagamba nti olutalo lwandibalukawo wakati w'ababiri bano Rape ne mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi olw'ensonga nti Diana Nabatanzi yazze mu kifo kya mwana muwala Rape kigambibwa nti omukulu Lwasa gwabadde nga akwasaganya ng'ebirungi byonna abimalira mbu kwono Rape naye ekibamaze enviri ku mutwe oba ekimumaze enviri ku mutwe kwe kulaba nga ate kati Diana Nabatanzi yamusikidde mu bigere. Gwe wenna omuwala ali eyo embeera eno osobola okuba nga ate ogitegerera ddala bulungi mukulu muno okulaba mu liiso embeera bw'eti efaananyizaako bw'etyo. Anyways ago nago gali eyo mu nkubo. So mu mawulire amalala ye mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana bw'atyo ali renewinze contract ye renewinze contract ye n'abakulu bano abachipa kinajikira nti ono abadde akola ki abadde ambassador weno company ng'agezaako kubanga promotinga ebintu byabwe bebakola emirimu gyabwe ng'agenda osinga ate nga si ye yokka tumulaba nti wano akola is it itel nabo abakolera tumulaba akolera abalato milk kwagamba ina companies nyingi aba penny bridal because bitya collections abo nabo ndaba abakwasaganya wali wonna mu bufunze mukyala mukozi era nga ye contract ye agenze nagena maso bwatyo nabiranga ate agirenewinga n'abantu bano nakugamba nti omuntu buli renewinga contract ekisookera ddala okujja mu bwongo bwo nti enkolagana y'omuntu oyo ne bakama be tebadde mbi n'akamu n'akatono ddala singa ebe badde mbi boss agamba nkukoye tambula genda naye ebiseera ebisinga kasita babaawo renewal kitegeeza nti enkolagana ebadde nnungi nnyo ddala. Akati nga maliriza amawulire gano waliwo omuwala atambulira mu mawulire nga kigambibwa nti yettidde mu ggwanga erya Saudi Arabia oluvannyuma lwa bbaawe okugwa ku ssente ze n'azirya n'omuwala omulala e Uganda zabadde ng'awereza okumala emyaka 2 ate waliwo n'omulala eyakoze emyaka 3 mirambirira naye ssente ze nnyina naye n'akola ki n'azirya era nga yamaliriza ng'agamba ayagala nnyina asibwe. Mu butuufu nze kyenyinza okwogera ku nsonga eno mukwano nga tonaba kunywa butwa sooka olowooze ku bulamu bwo omanye nti obulamu butuwa always second chance ate embeera embi yonna gy'oba osanze mu bulamu manya nti eyo liba ssomo ebeera lesoni omulundi omulala tojja kuddamu kukola ekyo kye wakola ekyaviirako kubanga ate ssente zo zirugenda naye tolowoozanga kukwetta kubanga omulamu yakola okitegeera omulamu yakola ate waliwo n'ababa bakoze losses okusinga ate nga ggwe bw'oba olowooza kati oli alowooza okusiba nnyina ate bw'ana alowooza kwona eyesse ajja kukkakana alabe ng'ate nnyina asiba waki wabwerere so omukwano tonywa butwa tosiba muntu beera mugumu beera mukakamu mbadde Fifi gye nga bulijjo atakuumira mpeera yongera okubanga abankuumira mbeere bulungi mweraba.